simu yote liko ya bachi director chena director kabu nyina odiro yese yakutta muntu kutta omusajja njasize nyindo mama oyina genda bwogu tunagenda fenna bajja tumanye tuli bayaji bwenyabona ne yaguddewo omulabi nalese wagane sagala kudda mukola kikumanye anti omusajja wamugambye wazadde omwana wokubiri of course wamugambye kati zaala owokusatu tibye kusingidde ebyokulya yo wamwomberedde ki natumye ku byokulya kale oba tubyagala biwe kyabbeeri tosobola bimuwa mutwale emutende naye tonsuuliranga tekisoboka nawe abo abasajja b'otunuulira naggaana okutunuulira abasajja lwaki obatunuulira kati kanfune ekkufulu nkusibire mu kaawunti kakati ongambira eri mukakuubo nkugulire sigala nga mukuwa ni mwana wanyu niduddukanywako siruwalira mulingaze nkuwatya sigala kati olinawoko evidence yonna esobola okutulaga nti byoyogera olukakasa abasawo bagambye batya akubye nyindo onsali angambye ali wali buli lwejja wano abeera taliiwo mwebweru naye saala olina empisa embi n'otangamba kuleeta kofini tuteekemu emirambo gy'abaana manyi nsonyiwa totateva munange nsonyiwa sobiri banedda kosubira zesokola kamogo obuliri yogera mpola abaana bawulira nedda temulwana ekintu kitono tatala ate kati buno bwoleseeyo kana ekyogamba obwo buntu tosobola kwozaako okuba mugongo senga teyakuyigiriza bwe beebaka mama kyabbeyi jjako ettaala Yes, okay, tugende maaso. Wente. Katulabe ne kana akalanka tono nnyo. Oluvannyuma tuleke tulabe ekiddako. Buddu Films tiimu nosireepo. Tulengera kalango katono nnyo eno eri ku coming soon. Kati soke tulengere kana akalango. Kankwesasuze. The payback. Omukazi onaŋŋaana atya? Nyinza nti omwegomba n'agaana okukkiriza ate nga yasinga obigula ku muluka. Mama nyabo Chichino abasajja batamu yamusindikira ekinyagote ne kimuka mu nkizi obulogo buli mu nsi olabe olingiza nva zaani ziri enva tebaziringiza tukyalengera kalango katono nnyo era nga tugende maaso omuli Kasire John Bosco akutwala mu kirooto ne mbulamba mukachumba yotuse bamuyita ekitanawo kidde yangu oleta entamu efuuse entamu yawandikiddwa Kirya Ronald era mutendesi waayo omuli abazanyi bo nga Bale Richard Magezi Moses tukyalengera kalango ka firimu eno The Payback kankwesasuze mutambulira mu ntamu omuntamu yakaawa tosubwa Kirya Ronald mu firimu eno ne kabanana kyangu leeta olufubafuba n'olugongo awe nkwagala entamu mutambulira muntamu kabanana Magezi Moses firimu yino movie wa coming soon matundiro ga firimu na mugwanga obofuna kopi yo ginyonyoke teri kulangako muzuku wanji jajja ensonga ekulese jajja ensonga endeese nzibu nnyo nsonga ki jajja ensonga endeese omwami wange tayingira magye kyogamba yayingira amagye oyagala bamukuze nedda si kyentegeeza
ngambe waka mu nsonga z'obufumbo tayingira magye takuba saluti eyo nno nsonga ate tafu yes okay katika tusoke tulengere kala katono nnyo mukyusano de yesawa eno yemanyiddwa nga taasa amakago tukyalengera kala katono nnyo tube nga tandika kiki ekiganya amaka kiki ekiganya amaka otambula kinyini mutakuba saluti gwe va kubirida ku bino va ku bino kakati nansamba yatudde mu begabega by'ettooke nansamba amatooke geeri yagafuula bogoya bannange tukyalengera katono nnyo taasa amakaago ke kalamu ke tulengera ate nga tugenda tandikirawo sinema yesawa bwajjewo mu nsonga z'omumaka omwami ng'ennyota zonna ennyota baaziyiwa kasita abawoono naye bw'agende wa nansamba salute bangumu nga mutayimbwa kakati awo bagiyita taasa amakaago bw'atuuka mu kiseera ekyo eky'okuyingira amagi ebintu bibi zonna bazimwambula omwami mu mirimu gy'omu kisenge bamufuula ku lutu bw'abeere wa mukyala mukulu naye bw'agende wa mukyala muto afuuka generaali ebiragiro aweera kumukumu namuzinda tugenda maaso eraga amaanyi tugenda maaso kyalengera kalamu kayo katono nnyo eno bagiyita taasa amakaago kati engeri gye baleeta namuzinda kankuwa oluzindana tulabe engeri gy'atereza ensonga azinde wonna akomyewo ebyabula kaakati luzindana gwe muti ogwo muweereddwa aweereddwa muti gwa luzindana tugenda maaso njagala dde nga saluti akubaza luleekereeke saluti alina kubaza luleekereeke tugenda maaso emamba va ku mulogo va ku mulogo yaleese omuti naye yagwereetera taasa amakaago eno eri ku coming soon tugikutuusako essaawa yonna yesoke tugende maaso wente katulabe ne kana akala katono nnyo oluvannyuma tuleke tulabe ekiddako Buddu Films tiimu nosiripo tulengera kalango katono nnyo eno eri ku coming soon era nayo genda gyetuusaako amatundiro gonna aga firimu mwenna abanyumira bina Uganda abazanyi boga okirya Ronald Sophie Namwanje leta muganda nazi kuno nga tebavuma bantu oyinza okusanga genda okwetegereza omuntu wanyogolege obugere bagiyita tulabbo walya ku nswa y'oli nga teyagikuwa oyinza osesema ebbumba Matiya Sali nze kondo muziisiwa firimu zalanze okunsiwa ogiwulidde firimu eno eri ku coming soon twagala tumanye gali mpita watuukirawo okusiiwa omuntu okuva mu Buddu Film Production Sophie Namwanje wasima ku nvubo nga tebakukiriza oyinza okwerega n'ojosesema ettaka okirya Ronald movie ono coming soon abanyumirwa ebina Uganda muze mulabye eno temunagiraba kakasa nayo gyetuusako essaawa yonna oyinza owulira ng'olubuto enjoka ezikusimbye naye ng'ejjembe eno alisindika atokosa tokose firimu ayinda nsonyoko obugume oga kiki muzeeyo ogenda okuwulira olubuto luyinza okuluma naye bwe ludda mmaloko liruba lufuusa ekirala tukyalengera kalango kayo bagiyita tulabbo bino byonna biri mu firimu tulabbo tosuba emitawaana okuva mu Buddu Film Production ng'enegenda b'amatuliro ga firimu na mu ggwanga ogigwe nyalwe amabanja mubaamu ge basasula n'eŋŋuumi obulyaza amaanya mubaamu obusasulwa n'eddogo tulabbo matundiro ga firimu ggwanga zaamu mwogezi Abdul Salim Masafu Jero kabota ng'aluma naye teweerijja ku kisipi
tulabo yes kati soke tulengere kalankano muzimu gwa baawe tukyalengera kalankayo katono nnyo yangu naawe omanyi ku nsi kuno teri kireese mirerembe nga njawulo jangu tugenda maaso kumbe gwaleese okwawula yali namwandu waliwo ekigobe omuzimu gwa baawo muzimu gwa baawo iko mulemesaako emirembe kundagu omuzimu gwa bagu mulondoola ono bamugwa mu ttooke emiwunyo ne gijja tugenda maaso wadde nafa mukazi omuveeko omuzimu gutamba wali ogenzeeko mbyali avugonya nebula gwe ozanye omuzimu gwafuka omuzimu omukazi ndi nkoze ntya omusajja amazeeko emirembe bagiyita muzimu gwa bbaawe ezanyiddwa jemasi nzakeeza waso abdallah luwanga julius nina kalema shanita ate ng'era ya directing wa kidde estelebo firimu eno yo tugenda gikutuusako essaawa yonna musajja gwe bw'oba waffa n'otamatira manye ennaku zino abafuleekereeke n'amugiramu kasiruwale toddangamu okunnondoola nze sirina kibi kye nali nkukoze sebo okiwulidde omuzimu batandise ogulimba mpulya bagamba gikuba kibooko kano kalango ka firimba giyita muzimu gwa bba n'aleeta enkoko saagala kumanya era bwebanga oyagala okutambula otambuliranga muno so si munze bamuleetedde enkoko gy'aba atemba omukyalo ono yenkana n'enkoko omuzimu agulimbyelimbye enkoko olabye awo omukyala we mulese nze sikyali mukyala we ey'enjawulo awo naawe bwanga oyagala njawulo ojjanga ku kitooke wano anga ofuna mukyala wo nange ndeka neeyagaleko ng'abakyala abalala bangi tubawulidde oli ng'agamba nti abanange nze nina ekintu ekintabukira mu budde obwekiro eno bagiyita muzimu gwa bbaawe funa kopi kati yesoke tugenda maaso studio dream 2 tutandika butandisi ate nate okuva mu kaziwood entandikwa firimu egenda maaso sagada yakunyumirize kaziwood yekutuusaako banaffe aba light film uganda nga begasemu kutuusaako firimu yaffe emutagubya sulaiti filimu emutagubya sulaimani ate nga ye muzanya asooka tumwesige john tugenda mulako mu firimu yaffe ekyali ntandikwa john k nampijja kalo ekyali ntandikwa namwanje fibi nga ne ku sikurini kwali nnyo okiriya ronald lutuule ekyatandika butandisi ate nga uwaso abudala kanyankole nga ne ku sikurini kwali so nga john k locations manager sesiwa ronald welfare so nga ate olugero lwakoleddwa john k lonipo ye director of photography ate nga Suzy Carlton ye makeup artist Loni Paul ne Emmanuel abeba editor bayo era nga John K ye muwandiisi wa firimu eno so nga ye director waayo ya Mutagubya Sulaimani tutandika butandisi ebyobwerere butwa tuli ku kitundu kyayo ekyokubiri kakajjukira tugenda ofundikira part 1 mu firimu eno nga omusajja ono aja yalabika okuba ntaata w'abaana bano yali amaze okuleka ndi abaloga bonna abamalawo naye ebiseera ebisinga n'abafu oluusi bagamba tebeefiira era tulengera omwana ono engeri gy'akwata okuba okuleka ndi akomawo mu ntegeera ye wano wetutandikira ekitundu ekikubiri ekya firimu eno era nga tugenda mu maaso omusajja ati yakwata okuba n'ayitawo omanyi olunaku lwowona eddalu osooka n'ofumiitiriza okuswala kwonna kwonna kw'obaddemu n'olabika okuba ndi ojjukire oba ofumiitiriza kasasiro gw'obadde olyako naye munnange eddalu we liwona ate obaako ky'otandika okujjukira yakwata ekkubo kwekujja jjukira bo bennyini baali baalirwamu olukwe kitaabwe omuto era nga musajja atakyamanyi ne baganda be luddawa gye bali yakwata ekkubo okujja kazigo ke yali amanyi naye bba kyava awulira akonkona bannange ng'olabye n'ebizibu
batugamba wano wagweddalu okusinziira ku lugambo lubadde lutambula buli omu engeri gy'abadde amulaba yagweddalu simanyi mubbi akubiddwa kibooko omusajja yabaakyuba ebbanga lyaggwako kale nno baganda be wano baali bavaawo omanye ebiseera ebisinga omuntu bw'opangisa omuzigo gwo ate munaye tewafuukawo buli mwezi oba olina osasula ezenju kakati yabuuza bannyina bannange kale nno ng'aga katonda mulungi ekyokupani ate oyogera bw'otyo omuntu gwe wadde balaba ng'agoba embuzi era musajja atuuyo atunula ng'akayoyo omanye okuyamba kintu kikulu naddala omuntu ali mu mbeera y'okwetaaga obuyambi kye yakola kwe kumulagirira mwannyina ennaku zino akola bwawusigaalo era ayina waawangaalira osobola okuleka ni omusanga musajja atu nga bamulagirira agenda labike ndi asooka alabe muganda we kiki kuba munange n'obulamu nabwo bwakyuka nnyo efirimu yaffe ekyatandika butandisi kaaka tugenda okudda wano ebintu nagamba byoza ssaawa meka wasimudde nyumba ono mwannyina gyakolera naye abantu abasinga omuntu wajja nga awusigaalo ate balowooza okuba nti munange obulamu buba bwa wansi bwe butyo mulimu abayiso bi baawusigaalo nga bw'okiwulira ye mukama we oyogera otya ng'oli kabalaza olina okuba ng'oyogera ng'oli mumpi nnyo ku boosi yamugamba okola emirimu mu budde zino essaawa si zakwoza bintu owulire nagambye oze ebintu oli wano otangala butangaazi nenkugamba osimule ennyumba ku lw'okuba toyagala kunaaba namusindika mwala saagala kumanyira sente kakaga kange kenkuwa kati ngenda kusala omusaala nkuwa ennyalwenda omwezi matu tegawulira namubbika mu kituumu kinaaka ekiddiba mufudde empunu jakutedawo amagezi stupid be bantu baffe kale n'otunulira omuntu ng'oyo avudde gy'ava ng'anoonya omulimu akola asobola okwebeezaawo yeewala okubba oba yeewala okuluma enjala oba okubonaabona naye omuntu okulabika ndi akeereyesezza okuba ni akwereeza ekyo kye wamutumye ate oluusi tebuba bujeemu oba mputtu naye mulimu abantu abalina emitima emibi ng'omuntu yenna gwalaba gwasingako eddaala ayina kumubonyaabonya ekintu ekitali kirungi n'akamu engera mukazi wattu yenna waajojobadde oyo n'omusanga nga lwe lugoye lwalina luka bwe luti embeera eba ekyankalanye tugenda maaso nakutegeeza firimu yaffe eno ojja kuleka ndi ogifuna mu OK videos era ng'osobola otukubira ku simu 0756 98 976 tugenda maaso kakati oluvannyuma tukwate kuba okuddako ewa aji aji be bali mu kintu kino kale ebiseera ebisinga abantu betambula nabo omulaba n'omutiisa amaaso era n'omuwa ekitiibwa mu kuba okusinziira nga bw'omulabye naye ate oluusi abamu beekweka